Yesu wanampita nange nayitaba Yesu wanampita nange nayitaba Yesu wanampita nange nayitaba jakugenda nkole milimo gye ndampise Yesu wanampita nange nayitaba Yesu wanampita nange nayitaba Yesu wanampita nange nayitaba jakugenda nkole milimo gye. Hallelujah. Aboluganda Mukama yeebazibwe. Balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yafa n'azuukira Mwana Katonda omulamu. Gyebaliko alina gy'okola gyebaliko atalina gy'okola naawe nkusabira Mukama akuwe emirimu ofuuke bize mukwano byetaago bingi mu bulamu bw'ensi muno ate nga byonna byetaaga muntu alina kyakola bw'osobola okusolvingako ebimu naye banaye nga toyina oluusi bizibuwala naye nzikiriza mu Katonda oyo gwe tusinza omulamu nti embeera zonna azimanyi era aziyinza. Haleluya. Komyewo n'olwaleero nate ku mulundi guli wansembayo nga tumayiriza n'obulamu bw'abaana e Karamoja betwalaba nga ne kaswiti obuswiti Bambi bwe kati bwe twagabako bwagwawo ne batugoberera distance nene nali nagulayo box embweti nenjitwala nga ndowooza nene kuba yali nene of course nga mulimu obuswiti packets 52 naye zaatuka ne ziggwawo ng'abantu sibamazeeyo naye baatugoberera ng'ekitugobereza ku switsi nga balina okufuna abatafunye paka gye twatuuka nga wala naye nga bagala azima fetufufika obwetaavu bwe butyo bukuleetera okulaga embeera omuntu mwabaali nti tali mativu naye wadde naako kiraga ki obwetaavu bukyaliwo era ensonga kikulu n'okumyawo ne sitoole ate ku luno nga bo abantu bakulu ku mulundi guli twalaba baana ne batukwasiza ddala ennaku era owabaayo omuntu nga mutuufu ng'abaana abo we nabalaba nga yandibadde mwana wo tekakulema kukaaba maziga nga mwana wo bwolaye mu mbeera eyo abaana abo mutwabalabidde tetolema kukaaba nzo ogamba bannaye omwana wange be namulekera tebamufaako bufi n'okumunaaza ne kigaana naba engoye zayambadde kati nno bano abamu bali ku bazadde baabwe bombi maama ne taata nga we bali naye ng'afaanana bw'atyo nga wamulaba. Nafunako akaseera nembuuza lwaki kizibu okwawula omukyala ku musajja nga bw'olaba omukyala oyinza okulwawo kitegeera nti mukyala kuganga gwe omulaba nga musajja neŋŋambibwa nti olw'embeera gye balimu yekuwetera bafaanaganya okuba nti gwe balabira nga bombi nti basekisemu kubanga ate abakyala eri be balina okufaayo ennyo okulaba omwami alidde ki byawukanako ewaffe ffe waffe oba olina okulinda omwami wo oba wafumbirwa akuwa essente ez'okukulabirira kati bali baati bakyala be balina okumanya omwami alidde atya anaaba atya naye byokunaabye waabwe si bintu byabwe nnyo kati embeera eyo kati abakyala kibatera okubeera stressed Bambi ng'omwami ali wali ayirakisinze kyewuunyisa kati najjabanga wanoonye essanyu we yalijje nga talabawo bwe nagenda ebuziba okwongera okumanya oba abantu bano balina akaseera ebagerakawo nabo ne bafuna ku kaseera ak'essanyu ne banga nti tukalina ffe tulina nnyo kaseera kabeeraawo n'okaddawo kenyumirizeemu nti oli musanyufu ne babuuza lwaki ekisooka abaami bange babakubira mbu ddala n'amukuba nga tafuddeyo bayibu tebatali bwe kiba nga kyakuba kyekizze embooka enyooka emigere ne givaayo kale ne baba nga tebalagiddwa bulungi kwagalwa kati ne baba n'omutima ogwo nga gwe bayita ndoozi ennaku zino ogwakaluba kati bakyawa mu bo nga bo tebalagirwa kwagalwa nga tebalina muntu ngaoga nti omuntu yenna ayinza okufaako oba gweofunye ekizibu gy'oddukira ebyokuwembejja eri nga abasajja baabwe tebabimanyi tebabiyiga kale abakyala be ne bankwatako ne bankwasanya ennaku nasanga abakyala abayonsa mwenalabira Naalongo nenoonya omwana kyayonka amabeere ge nalaba nga ndaba tegaliimu wadde kiraga nti mulimu ekivaamu naye ng'embeera y'ebyokulya temusobozesa kuba n'amabeere
gayinza kuyonsa mwana. Ne balagako ekyokulya kye balya kye bayita sunflower. Ekimuli ekyo bakikolamu butto. Kati ate bo bali bakiryanga mmere. Bw'okiraba osikamu akasigo kamu kyo. Kati munda ate era sitiri olina okukasusa. Bo bakasusiza mu kamwa wakateekayo amaana ajjako ebisusunku oba kasasiro bwateetaaga n'akomawo akasigo ne kasigala munda. Naye kaba katini nnyo yeringa emmere ewaabwe nti buli mwana omukulu jjajja omukadde olina okulya yemmere eriwo ye main food yaabwe. Ne bajabeera mu bulamu nze nga siina gye nsobola bugeraageranyako mu bitundu bye mmanyi bye naakatambuddeko ne bye naakawulira. Obulamu obutaliimu mmere bwanneewuunyisizza nnyo ng'okulaba ku mmere kyekyamagero ekyasinze okwewuunyisa ewaabwe. Nenneebaliza wano buli muntu yenna alina kyeyali akoze okuba nga mugabira ku bantu ab'emmere, ebitongole ebiwanizi by'eddembe ebifaayo, naye nga mmanyi tosobola bagabirira buli lunaku. Katulabe abantu bano ate naawe oyongere okumanya oba wakuyamba wa gy'oteekeddwa okutwala obuyambi bwo ne bwanirizibwa ne busiimibwa ate n'okifunamu n'empeera mu Katonda gw'osinza. Haleluya. Bayibuli etugamba nti bwe mutaayamba abo abato ku nze nange muba temwammanya. Tuli Matayo 25 okutandikira eyo 34 bw'osomayo gye weeyongera. Yesu Kristo atukubiriza ngo atugamba okumuyamba okuyita mu bantu bano abaala be tulabako. Bwe nali mukomera temwannambula, bwe najja okunkyaza temwansuza, bwe nali neetaaga emmere temwampa. Kati nga atugamba kati nga mwebuuza baali bamubuuza ye twali kusanzeewa nga tetwakulaba. Ng'agamba abamu temwayamba bano abato bange kitegeeza nange temwanyamba. Kitegeeza okuyamba Mukama oyitira mu bantu be awo nno n'oba ng'oyambye ye. Mbebaziza nnyo mu nyumiro videos ez'abakulu awali abaami n'abakyala ofunemu ekyokuyiga. Tugenda kuba nga tuddayo buli mwaka e Karamoja. Tunakitagisa mirundi 3 tujja kikola. Kinaaba 2 kijja kikola oba gumu. Kyonna kye tunaabanga tukuŋŋaanyiza tulina okugenda nakyo mu maanyi tuvengayo ng'abantu abo balagiddwa nti waliyo abantu abalala abaagala abalowoozaako wadde nga mu bo wennyini tebannaba kwezimba mu kwagala okwo. Kati ffe katukubatwalire okwebigambo n'ebikolwa ate Mukama akola okwagala kwe. Kirungi bakkiriza Yesu Kristo ne bamwaniriza ne bamusembeza era ne balokoka. Naye tukyalina obwetaavu obw'abantu ate abalina obusobozi ogenda okukolayo amakanisa kubanga watali kuŋŋaana era basigala nga bwe tutaatwalidde kigambo. Bayibuli egamba nti banaalokoka batya nga tebawulidde, banaakkiriza ni bwe batanaba kutegeera. Balina sooka kumuwulira ate ne balimutegeere balyoke bamukkirize. Tosobola kutwala kintu kyotawulidde kyotalabangako kyotategedde oba otwala ki. Nnyina Yesu Kristo mbaagaliza okuba nti buli muntu yenna alaba vidiyo eno Bambi baako omutima gwo we gukutwala ebuziba okulowooza ku kiki tuyinza okubeera abantu bano ate tukyuse obulamu bwabwe. Beyanziza mubadde balungi nnyo. Nnyini yaka yakuzuukisa eyiye yake emnyenye yeyaka zuukusayo naye omulala yake. Yesu lyekkubo ly'amazima bwe bulamu. Mbaagala nnyo siina kyakikola. Mbeere bulungi. Eyo tugenda mu njiri ate. Naye bannange Mugamba basooka okugikuba ku emitwalo ebiri. Lwakyanyiza essimu? Okwata bagenda bonna abagenda ku misoni kuvuba emyoyo nani na bishop abadde akyayogera nga alina byanyonnyola ebyo byategooje nga sanaatuka ku point kati awo ne tujja tuba nga tumayiriza. Tewali
You when you the video. You put you it is Tala Chanaki yes you go no I'm seeing everything. Hey. Boko to ya video ta kaya ji kiche ga wel. Ete ya. To kaya chai baje. If you are not in this video, you're not going to eat. My eggs are blessed. My eggs are blessed. For me, yeah, always for me. I mean, I'm ready for me, always for me. Always for me, yeah, always for me. I mean, I'm ready for me, always for me. Oh, yeah, right, right for me, right for me. I need a family to right for me. Right for me, right for me. Karamoja ndoza bana emugala bwetutyo bwetusanyuka bwetutyo yeah, that's how we do it in Karamoja. That's our dance. That's how we do it. We are now dancing. Yes. Bishop Mamreba. Abantu b'Ekaramoja batusanyusiza bakanyufu baabwe.
Boss. Akakava nonde jala cheka kola bambi. Tenda abagoba babatwala. Mazima. But they don't know how. Holy Spirit, work in our hearts to convict us and to teach us how to love you. We have come here, Lord, as emissaries of peace, ambassadors of peace, ambassadors of reconciliation. I pray for peace, for the peace of Lope. I pray, Lord, as they have told us that this community is a cursed community. I pray in the name of Jesus that the curse of this community shall become a blessing in the name of Jesus. Because of the blood, the sacrifice that you gave, may this place become a place of blessing, become a place of healing, become a place of reconciliation, become a place of peace, become a place of joy, become a place of celebration. Where they had tears, may they have joy. Where they had sorrow, may they have joy, happiness. Where they had war, may they have peace. You explain how they are called. In English. These bodies, these are the boys. They always make the smaller traps and they tie in a smaller place. So and you put it there so that when these bodies when they run, they can really enter the trap and they can stop it there and they can hang him the next and he died. Then the owner of the trap comes and he remove it and he get it by 1, by 2, by 3, by 5 and he collect it in number, maybe 10 of them. That is their food. When he takes at home, the wife, she will be very happy because either they can cook, either they can sell. Like me, I bought this one. I'm going to eat because they are like the meat of a chicken, and I like it to eat. That one, how much? This one, this is 4,000. What? Only? Yeah. Oh, yes. I like them. How do you prepare to eat? This one you can take it them and you burn them. The head is with fire. Oh yes, you can cut. Then you remove the taste. Then out after that you watch. It is the same way you can actually. Okay, let me say that a human being is made for 2 parts, fresh and speak. Here we are still in fresh, but fresh is for few days. Just a minute. Even I'm here for a few days. You can hear that someone has passed. Trying to get that permanent place in the heaven. If they bury this place here, this field is not buried. There is a special place for spirit. So we have to be a friend of Jesus to get that a good place. Because here we are suffering, but there is no suffering.
Here we are crying. There is no crying. Amen. So everybody, they always speak leaders. And why is she crying? She's looking for her mom. How are you? Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. You are going to see a big change. I take it. You have given it to me. Let me share. Thank you, baby. Thank you. May God bless you so much. Amen. Thank you. Emmere so obuzibu Bambi. Mukyere bakwata mpola tubakuyigira Bafuna emmere waliwo agigize nali lubuto waliwo agigize n'agiteeka mu kigoye mukyere bakawonga mukyere ono afunyidde mu kigoye mukyere kawunga simanyi feedback mukyere balwawo okufuna emmere abantu okufuna emmere n'ennyama kuliko ennyama kyevudde bireeta obuzibu nedda baagala emmere ereesa obuzibu emmere ereesa obuzibu naye nga Bambi obasaasira bala ate bagiyingiza mu mmotoka ebijanjaalo kati ate batwala byaki baba baleke balye ate balye batya balala nga tebalidde anti kati ate okubitwala si kirungi ate bannaye tebafunye tulaba nti tekibafeeya kati olaba bali bafunye emmere tekuli enva okiraba kati ate gwe otwala enva olaba kibafeeya
bali babivuddemu bali eri ku traka bo tebabalidde abasajja tebate bakazi be balina obuzibu anti abasajja bali bwe bati bo nabo bali eri waabwe tebalowooza ku bakazi bwe bafuna ebyokulya balya byabo bana bakazi bagenda batwalira eboteza ennyama basonyusa abijanjaalo ennyama yaweddewo ono nalwaniridde muganda we gwawadde yabadde yafunye dda baliridde wamu Hallelujah. Kwebaza ku lwabano tutofamalya nange tuŋaalu bano abakkiriza Kristo olwaitamtu Yesu Kristo tugenda kubaddisamu ebigambo bino bonginatakwanabe atoronogamwe mu bbanga kyali akulikani kityama gamba nti ayi Yesu olwaleero nakolongitina tukkiriza akyamuni nga Yesu Kristo mwana wa Katonda yakokakuji era yafa abutatona nazuukira mu bafu abutoyalala katwaka atudde ku ddyo wa Katonda tubonogeta okulamula abalamu n'abafu agitoyalulwa tokitokalweyarete sangula amannya gaffe tonanayangularokoli sangula amannya gaffe tolamangu ebirara mu bitabo by'abafu abakitabo olakatonare ogawandiike kigiraki mu kitabo eky'obulamu bakitabo olakatonare olakakiyara webale Yesu abagala Yesu kubanga ondokodde nyarakiuya amen okay first way I want to pray if there is someone who is sick Kokamuna merebio
They trap them from the gardens. And they reminded me in the Old Testament how God provided quail for the children of Israel in the wilderness. And I preached that sermon this morning. And all these young men here received Jesus. Wow. Because as God gave these birds to sustain their life, He has given us Jesus to give us eternal life. Yes. I want Pastor Alfred to explain the process of trapping and preparing them. You explain how they are called. In English. These bodies, these are the boys. They always make the trap, the smaller traps, and they tie in a smaller trees. So and you put it there so that when these are the bodies, when they run, they can really enter the trap, and they can stop it there, and they can hang him the next, and he died. Then the owner of the trap comes and he remove it. And he get it by 1, by 2, by 3, by 5, and he collect it in number, maybe 10 of them. That is their food. When he takes at home, the wife, she will be very happy because either they can cook, either they can sell. Like me, I bought this one. I'm going to eat because they are like the meat of the chicken. And I like it to eat them. That one, how much? This one, this is 4,000. What? Only? Yeah. Oh. Oh, yes. I like them. How do you prepare to eat? This one, you can take it them and you burn them, the heads with fire. Oh, yes, you can cut. Then you remove the taste. Then out, after that, you wash. It is the same way you can actually cook the chicken. You can fry, you can roast, you can boil. Yes, you can boil. The whatever way you want this body. You don't eat the head. You can eat even the head and the leg. And the leg is those one. It is like the chicken. That's why you brought for me the camera. We are busy making a bird trap here. This is what they use in the garden to trap birds. And you can see when the bird comes and enters here, then it triggers the trap to go off and it is caught. They have trapped birds here and now the food, and these birds are still alive, but they have been defeathered, they have been plucked. So this is what these men here are doing. Something I have never seen. Something I didn't know.